Abantu bakatonda Mukama tumwebaza n'enkya ya leero kubanga akeesezza obudde nga tuli balamu. Tumwebaza kubanga atuleseewo lwa kisa kye na kusaasira kwe. Atukuumye si lwa bulungi nti tuli balungi naye atusaasidde busaasizi. Tugenda kuba tutandika okuyiga kwaffe okuw'enkya ya leero buli ku makya Baba TV ku Sunday mbaawo okubabulya ebigambo bino eno. Nsaba Katonda atuwa omwoyo w'amagezi buli kinomu atudde enkya ya leero okuyiga ebigambo bino tusobola okubitegeera nga bibiri nga Mukama bwe yabituwa bituwandiikira. Tugenda kusaba fukamya tutandika okusaba olwakadde ndi katambula ali tutandika okuyiga kwaffe okw'enkya ya leero. Katonda waffe omulungi tukwebaza kuba tuli balamu enkya ennungi eya leero. Twebaza okututambuza okujja okuyiga ekigambo kino okukiyigiriza. Tusaba omwoyo w'amagezi atuweebwe nga tuyiga era nga tuyigiriza. Ebigambo bino bisobola okuzibula abantu b'amaaso era bisobola bategeeza amazima go n'ogatambuliramu ow'omukisa emirimu gy'emikono ino gye tutuusaako egy'ekigambo kyo ate era nga tubuulira ebigambo byo bisobola okuba nga bya mukisa eri abantu besoose okubasaliza omusango. Twetaaga ekisa kyo kibeeremu naffe nga tuyigiriza ate n'abantu nga bawuliriza byonna bikolebwe nga bweyagala bw'osiima kuba Yesu Kristo omulokozi waffe. Amiina. Abantu ba Katonda nebaza Mukama nate kubanga ne omukisa omulala agumpadde naawe agukuwadde nze okukubulya ebigambo bino ate n'agukuwa naawe okubanga obiraba ku makya ga leero. Mpozi omulundi oguwedde wawe twakoma nga tulaba ku nsolo ennya zisigenda kuddamu kuyitamu emu ku emu naye nga twaziraba era twawulira ebigambo ebyo bye twabuulira ku lunaku olwo olwa Sunday wedde. Enjiri nga bwe yatambula bingi nnyo bisobola kuddamu kuba mbiddamu akadde ate tulina katono. Naye olunaku olwaleero nga nabagamba nti issue enkulu nnyo mu bigambo bino bye tuyiga tuli nnyo ku nsolo ey'okuna. Ensolo eno ey'okuna Daniel gye yali concerned ennyo okutegeera nti yayagala nnyo okutegeera amakulu g'ensolo eno ey'okuna. Naye n'agamba naye akayembe kano amakulu kaali kategeeza ki? Yali iga nnyo okutegeera akayembe kano ku nsolo eno kaali kategeeza ki? Makulu ki agali ag'akayembe kano? Kubanga ebintu ebyo byonna yabiraba n'abyetegereza ne bimubuulirwa. Ensolo eyasooka zonna zaali zitiisa nga zeewuunyisa. Empologoma okubako ebiwawaatiro tekiri nnomo. Ne kale olw'ensolo ey'okuna Pawulo yatuuka n'agamba nti no biri ebirala yadde bibadde bitiisa ng'omuntu w'onoosanga nga oli olubuto lumuluma naye bwamutwala muddo n'asangayo alina kookolo oba omutwe gwamuzimba n'agamba nti kino ekirwadde kyange si kirwadde ate ye omulwadde w'olubuto n'atandika okujjanjaba oli ow'omutwe bwe guluma osolo owebbwa nga kyekiri beta nga kiyinzikako atirisiti nga yagamba ebyange biri yaddeyaddeko. So n'ensolo zino ennya ensolo eyasooka yali yeewuunyisa, ey'okubiri ng'erina embizi mu kamwa nga byewuunyisa eri alina ebiwawaatiro, ey'okusatu erina emitwe ena tekisoboka kubayo ng'oyo emitwe ena n'ebiwawaatiro bina. Naye ate ey'okuna bwe yajja n'efuuka ate enzibu nnyo ne yeewuunyisiza ddala kugamba n'atuuka okulaba nga emususse nako n'ayagala okumanya amakulu g'ensolo ey'okuna. N'akayembe akamera oluvannyuma ne kasigula amayembe 3 maaso gaako. Naye tulina kugenda mu maaso nabagambako nti bwe tuyiga kigambo jembe oba amayembe simbo representinga simbo eyimirirawo oba standing for etegeeza kabaka. Tuze tukiraba ebbanga lyonna mu kuyiga kwaffe kwonna nga amayembe simbo representinga kabaka oba obwakabaka, amayembe bakabaka, ejjembe kabaka. So tuze tubiyiga ebigambo ebyentakera era nkakasa nga ensonga ntono nnyo gye mulina ku nsonga y'obubonero abakera awamu naffe mu byokuyiga bineeno bwe twali ffenna otandika okuyiga ku neeno nzijukira nga twayiga simbo zonna ebyowaatiro twabiraba kitegeeza speed, empewo kitegeeza entalo, bingi nnyo bye twayiga baganda bange, bingi nnyo bye twayiga byensuubira nti tutambula ffenna kaakati era tuli bumu wawe tutuuse oba we tuli. So wetutunule buli wosoma ejjembe mu Bayibuli mu bitabo nga Daniel ne kubikkulirwa kitegeeza bwakabaka. N'ebitabo ebirala nga bingi nnyo byesinza kuddamu bingi nnyo naye nga
bwe kibiranga kiri ku nsonga ya bunnabbi ejjembe listandinga for a kingdom. Era oba osomye mu kitabo kya Daniel essula y'omusanvu agamba I considered the horns and behold more there came among them another little horn before whom there were 3 of the first horns plucked up by roots. Wano olunyi lwa 24 mu ssula ya Daniel y'omusanvu ulubadde lwa 8 lwa 24 agamba nti he shall subdue 3 kings. So amayembe gane 10 lyejjembe liri eri tumaze okulabako ejjembe eryamera oluvannyuma lyandibadde nga lya 11 ne lyafuuka lya 8 kuba asatu lyagajjawo kadi eryo 11 ne lijjawo asatu lifuuka ery'omunaana amalala gasigala. Lwaki gasigala? Ensonga eri kuba nti tegaalina lutalo na jjembe lineeno. Mbajjukizako ekitono nnyo nti gonna amayembe gano gaali gasimbye kupaganira omuloma enkafiiri. Amayembe gano gonna 10 ge tuze tulabako. Ne Roma nnyinnyini enkafiiri tumaze okugiraba. Abaaliwo ne mu kiseera kya Yesu nga attibwa bakayisaali tujjukira gatwalibwa nga basiza ba emperors abaali batwala obwakabaka bwa Roma. Naye Roma bwe yagenda nga ebaawo ebbanga Yesu Kristo amaze n'okubaawo avuddewo abatume nabo tujjukira okubeerawo kwabwe. Amawanga gano gatukanigana Roma etuuka n'enafuwa pagani Rome n'emala n'egolokoka. Roma bwe yamala okunafuwa obugere buli 10 bwe yanafuwa n'ekutukamu amawanga 10. Amawanga ge-10 ge tuze tulabako oba ge tuze tuyigako entakera gage mawanga ganeeno nga tuze tugasomako bulijjo. Amawanga gali kola obwakabaka bwa Roma gali amawanga mangi naye kinjagadde tusomeko ko waneeno ge mawanga gali amawanga 10 naye amawanga 3 tujjukidde gavaawo. Then eggwanga eryasooka waliwo eggwanga ly'Abasakizoni bali boogera Luzungu. Sakizons bali boogera Luzungu emwava England eggwanga lya Bungereza eririwo mu kiseera kino. Then abali boogera Olufrank oba French kali boogera eggwanga lya Bufalansa. Waliwo Abalamani abali boogera Olugermany era eGermany. Aba Visigoth bali boogera Oluspanish era eSpain. Abashuvi abali boogera Olushuvi Abashuvi abali boogera Oluportugal Portuguese boogera Oluportugal eggwanga lya Portugal. The Lombards Abalombard. Then Italy eggwanga lya Italy aboogera Oluyitale. Then Burgundians aboogera Luswiss oba eggwanga lya Switzerland. Naye waliwo n'Abaheruli bali boogera ennimi Luheruli bayogera. Abavandos boogera Oluvando n'aba Ostrogoth. Naye amawanga ago tetugamanyi mu kiseera kino kubanga akayembe kano kagasigula nga kamera. So gana amawanga 10 agali gakola obwakabaka bwa Roma ng'emaze okunafuwa. Akayembe kano kali kagolokoka gali gagala okukalwanyisa okukalemesa okukula n'okugenda mu maaso ne kakola olutalo ku mawanga gano 3. Tugenda laba akayembe kano mu maaso awo bye kakola kubanga Bayibuli emaze okutulaga obubonero bw'akayembe kano kwe tukalabira kaateganya abatukuvu ba Katonda mu Daniel essula y'omusanvu kaatirimbula abakristaayo okumala ekiseera n'ebiseera ekintu ky'ekiseera bye byaggwako. So twaga ku-identifyinga kiki jjembe ki oba bwakabaka ky'obufiitinga mu piriyodi eyo ey'ekiseera n'ebiseera n'ekintu ky'ekiseera. Era ye bwakabaka bwe bumu bwakubikula essula 11 obw'ennaku 1226. Era ye bwakabaka bwe bumu kubikula essula 13 obugamba ekiseera n'ebiseera n'ekitundu ky'ekiseera. It is the same power naye just enjogera emyezi 42 mu kubikula essula 13. Ne amaanyi ge gamu ne just gakyusa Mukama akyusa ngeri gyannyonnyolamu ensonga zino ekiseera n'ebiseera n'ekitundu ky'ekiseera ze ennaku 2026 ate era ye myezi 42 still. So bina bifaanagana. Naye tuba tuze ku lutime nga tugenda mu maaso bwe tulaba Daniel essula ey'omusanvu olunyi lwa 2 agamba nti Daniel spoke and said. Daniel n'ayogera n'agamba I saw in my vision by night. Nalaba mu kwolesebwa kwange ekiro and behold the 4 winds nendaba empewo 4 entalo 4 of the heaven ezeggulu were stirring up the great sea. Nti nezikunta nezitabangula ennyanja ennene empewo 4 the 4 winds. Empewo zino ennyo zaali zigolokoka zakunta bwe zakunta nga tumaze okulaba empewo 4 entalo ez'emirundi 4 ensolo ziri 4 zetwogeddeko. Daniel agenda maaso n'agamba yamala okulaba ensolo zino 4 agamba nti and after
and after these things I saw 4 angels standing kubikulirwa musanvu lusooka nenda malayika nga ayimiridde on the 4 corners of the earth ku nsonda ennya ez'ensi holding the 4 winds of earth ng'akutte empewo ennya ez'ensi that the wind should not blow on the earth nor on the sea nor on any tree. Empewo ereme kukuntira ku nnyanja, ennyanja be bantu, ku nsi ye ku lukalu ne ku miti ebimera abadde plain. Empewo ereme kubanga ekuntira ku bintu byonna amakulu kumeme kubaawo ntalo. Era nja bategeezako ekigambo kino baganda bangala programu eno enkya ya leero nti entalo zetulaba ezitandise okusituka Isirayiri ekuba Palestine nga amawanga malala geewaga okulwana. Zempewo zino malayika bakwatiridde naye Mukama ayagala okwatira until his servants are sealed in their forehead. We have to receive the seal of living God before the time of probation. Mukama singa naleka anapamitinga empewo zino kunta ng'abantu bakatonda tebana kweteekateeka ensi okubanga ejjamu obutabanguko kuba fulinga ebeera unstable tekigenda kuba kiseera kyangu naye bamalayika baali bakutte empewo zino nnya entalo nnya zime oba entalo wagambe nnya in fact ennya yali ategeeza 4 corners of the earth okukavalinga ensi yonna oba okwetoola ensi yonna naye wali yali ayogera ku nsolo ziri ennya stiiri kubanga obunabbi bulifalinga mu bifo ebyenjalo okusinza bwe bwogereddwa ebiseera ebimu naye kati kyembagezaako bategeeza nti entalo ziri ennya empewo zino ennya bamalayika ze bakwatiridde until God's servants are sealed in their forehead. Katugende maaso tulabe agamba olunyiri lwokusatu mu Daniel sura y'omusanvu agamba and 4 great beasts came up from the sea nti ensolo nnya ennene ne ziva mu nnyanja after different one from another nga zanjawo they are diverse tezikufaanagana nga buli nsolo efaanana lwayo kivuddwa nti ojja kulaba empologoma y'ebiwawaatiro ebibiri enga y'ebiwawaatiro ebina n'emitwe ena eddubu erikutte embirizi mukama kaalyo n'ensolo ey'okuna etayina linnya alaba ndowooza ensolo ey'okuna yali yantiisa yalya nemenya ebyakola ebintu ensolo endala zebitaakola yalya nemenyamenya nesambira neyonoona ebyasigawo nebigere byayo nekola buli kyeyayagala bwe yamala okulya nekuutaabira nesambira nebigere byayo paganira omu yafuga ebbanga panvu nnyo obwakabaka bwa Roma enkafiiri mu kufuga kwabwo bwafuga okuva mu 1608 BC paka mu 476 AD until 476 AD. Ebbanga eryo panvu baganda bange dira emyaka 476 ogateeka emyaka 168 ebbanga libeera ddene nnyo ayina mafi mugategatte. So obwakabaka bwe gye bwamalanga bufuga kibala nti wali bwa magulu ga chuma bwakola bina wayagala ne until time yatuuka obwakabaka ne butukamu ebitundu 10 amawanga 10 ye bwakabaka ye Bulaaya amawanga ga Bulaaya mwe gava mu bwakabaka bwa Roma ene kafiri paganiro mu yensolo eno gemayembe gane 10 amayembe asatu gavaako akayembe kano nga kagolokose amayembe gali 10 in fact yagakola bwakabaka bwa Bulaaya ne gayasa tukyagambanyina trace yago yadde ku map tegakyaliko naye kali akayembe kagolokoka gano gakkanya nako kyovala gasigalawo era sinalo gakawakanya kali wadde kagasigula limu kulimu naye Mukama yali amaze okukola ndi wakaka bulina kubanga bwekutudde bugenda kuddamu kutabagana kubeera nga empire emu yeetwala. That's why amanga gasigala nga geetadde nako yadde kagolokoka. Then bwetugenda mu maaso agenda maaso n'atulaga mu kitabo kya Daniel essula ey'omusanvu. After this I saw in the night vision and behold a fourth beast nena bensolo ey'okuna dreadful ey'entiisa and terrible era nga ya nzibu and strong exceedingly nga y'amaanyi okusukuluma and it had great teeth yalina amaanyi ag'amaanyi ag'ekyuma it devoured yalya and break in pieces nemenyamenya and stamped the residues n'erinnya byasigawo n'ebigere byayo with the feet of it and it was different from all the beasts that were before it and it had 10 horns. Daniel ngalaba ensolo eno yali nzibu nnyo baganda bange ensolo eno yali yantiisa. So Paulo ensolo eno gye mugambe bagambyeko e Roma eri enkafiiri Paulo nga atandika jjane ye ey'obuweereza ya Mukama nga muwa commission ogenda okubuulira enjiri
yatambula Asia Minor, Greece, Mesopotamia, yagenda yonna nga akola omulimu. Naye enjiri buli yafundikira mu Roma, enjiri eno ng'akola ajja n'ey'obuweereza. Pawulo bw'afundikira e Roma yasanga embeera ez'enjawulo mu Roma. Yabulira enjiri n'atambula Yesu Kristo nga mwadde jja naye ng'abulira enjiri yafundikira Roma. Naye bwe yagenda e Roma yasangayo kye bayita polytheism, okusinza bakatonda abangi. Entalo nnyingi ezaalwanya abakristaayo bangi abaatirimbulwa, Pawulo ng'akoze omulimu gw'okubulira enjiri. Naye bw'atuuka e Roma yasanga polytheism, okusinza bakatonda abangi. Ye ng'atuteyo kye bayita monotheism, okusinza katonda omu. So bano bali balina bakatonda bangi, bakatonda ab'eddagala nga tugenda okulaba katonda nyawo ku lutimbe, naye baali bangi nnyo Roma bakatonda be yali erina. So Pawulo n'atwalayo katonda omu ow'amazima ng'agenda amubuulira mu mawanga agamajeemu oba mu nsi eyo enjeemu. Era obukristaayo baafuna nnyo emitawaana mingi, baabatirimbula nnyo. Persecution eyasooka ey'abakristaayo baabatirimbula openly, Roma enkafiiri ng'ebatirimbula nga tewaliwo yadde okwekweka. Then Roma yaddako okutirimbula nga tujja okulaba maaso eyo si lwaleero, yaddamu netirimbula nga ekwese mu kyambalo ky'eddiini. Ate Roma yaddako ensolo si Roma mu kiseera kino ekisembayo, ate waliwo era ensolo eyalina amayembe nga g'omwana gw'endiga abiri egenda n'okutirimbula. Era ez'ekikola agenda za new order ze bateekateeka, bagenda kuddamu okutirimbula abakristaayo abaganya okugondera enkola za Roma eri enkafiiri kuba ku basimbye ku mirandiro egyo. So bakatonda bangi nnyo abaabawo mu kiseera ekyo abagenda mu maaso abaali basinzibwa mu bwakabaka bwa Roma enkafiiri, various gods. Waliwo Demeter, gundi the goddess of earth, n'abakyala katonda omukazi ow'ensi. Demeter omu ku baaliyo. Bakatonda abalala waliyo gwe bayita Apollo the sun god, katonda njuba, oba Ababuloni gwe bayita Tammuz the sun god, katonda njuba. Then mu Roma yayitibwa Apollo. Amanya gakyukanga naye nga embeera yaliye mu Babuloni yali ayitibwa Tammuz, mu Isirayiri Tammuz, wano mu gundi yali ayitibwa Apollo Roma. Olaba ndowooza bwe tugenda mu maaso, Zeus the king of gods, katonda kabaka wa bakatonda, Zeus yaliyo mu Roma era nga naye asinzibwa. Era bikyaliyo bino ensinzi nekyaliyo. So Zeus katonda wa bakatonda, Asclepius the god of medicine, katonda w'eddagala. Asclepius naye bamusamiranga. The Hera yali muka Zeus, ero n'abakyala wa bakatonda. Era Hera ono kiragibwa nti yalwanagana nnyo ne Hercules. Hercules mujjukira ne firimu eyo gye bayitenga Hercules nga balaga Hera ng'ayigganya Hercules. Abo muka Zeus bazaala oyo mwana, sorry, yali mwana wa mujja we mu bufunze. So entalo nyingi nnyo enjiri ne yabulirwa Pawulo nga atakinga akola olutalo okulwanyisa obukafiiri ng'abulira enjiri ya Katonda. Abakristaayo bangi abattibwa mu kiseera ekyo mu Roma n'amawanga mala. Persecution ya raging yali y'amaanyi nnyo ne batirimbula abakristaayo. So naye nga tujjukira eno ekyali Roma enkafiiri. Obwakabaka buno obwakayembe kano nga tebuna kugolokoka kulaba nga ate bukola ekyenjawulo ekyaliwako period ey'emyaka 1226 times and half time. So bwate tebuna kugolokoka, naye before kugolokoka nga paganism ekyaleginga ekyagenda mu maaso, bavanga open ne balwanyisa obukristaayo ne balwanyisa Pawulo nga babulira enjiri babatirimbula. Pawulo be babatta, abatume bonaona almost babatirimbula bonna nga balwanyisa amazima ga Katonda. Era tujjukira ne Roma enkafiiri yatirimbula Yesu Kristo eyamutta, ebatta Yesu Kristo amagye ga Roma nga bagase wamu n'abasajja abali bamaze okuva Katonda, Abayudaaya amaze okugamba nti bitagenda tukiza bigendererwa byaffe nga tumala okulaba, bali baagala afuge ku ntebe ya Dawudi, n'agamba nnobaka kubange si bwa mu nsi muno, n'agaana okufuga nga bali bakisuubira. So Salomo ne bamutta kubanga yagambye tukiza bali baagala. However much bali bategedde nti yali nabbi yasuubizibwa, naye yagambye ntambulira ku ntoli zaabwe, ne bamukyawa ne bamutirimbula. Tuvalaba nti Pilato yababuuza nti nzite kabaka mwekobo tetulina kabaka wabula tulina Kaisaali. So church and state beegatta okulwanyisa Katonda era batirimbula Kristo. Nga bwekirimu mu kiseera kineno ekkanisa n'ensi byegasse wamu okulaba nga biwakanya mazima ga Katonda okugenda mu maaso ekigambo kyekimu kineno. So tulaba nga batirimbula Abakristaayo nga babookya omuliro, baba akola bwe baagala okubatemako emitwe, okubasanjaga
mu ngeri gyonna gy'oyinza okulowoozaamu bakola buli kye baayagala. Pawulo atukanaga babasalangamu n'emisumeeno ne babaawulamu. Obulabba buno tebwakoma mu kiseera kino ekya Roma enkafiiri naye bwagenda mu maaso afuta n'okugoloka kwa kayembe kano akatono ne kagenda mu maaso nga kakola bye kaayagala byonna ne kayigganya abantu ba Katonda. So then persecution, one of the characteristics of this little horny power, it is persecution. I want you to identify this little horny power. Tugenda kalabira bwetu ninyola akayembe kano keetaaga kutegeera nga tulaba characteristics zaako ezayogerako mu Daniel essula ey'omusanvu. Kateganya abatukuvu ba Katonda, kakyusa ebiseera n'amateeka, walaba ndowooza kakola bye kaayagala ebintu kavoola Katonda ali waggulu nnyo, kayogera great words against the most high. It is the words of blasphemy, ebyokuvoola. So basonika ekyokubiri ayogerako nti kaatula mu yeekaalu ya Katonda ne keefuula Katonda. So byonna symbols ne njaga tutambula empola tutegeere this little horny power mu Daniel essula ey'omusanvu. Essula ng'eyogera ku gundi ennyiri 25 nga nnyola kuli this little horny power. Ayogera kuteganya abatukuvu ba Katonda okumala ekiseera baakawa abatukuvu okubabonyaabonya okumala ekiseera n'ebiseera ekitundu ky'ekiseera. Obunabbi buno tebwawukana kubikkulirwa, ekibala Daniel kubikkulirwa abikkula Daniel. Niwosoma kubikkulirwa oba obikkula Daniel. Ebigambo ebimwe bya Daniel byali hidden, kubikkulirwa yabi revealing, unveiling. Abibikkula n'abitegeeza tusobole okubitegeera mu bugazi bwabyo nga birina okuba. So okuyigganya persecution, one of the characteristics of this little horny power, it persecuted God's people. Kayigganya abantu ba Katonda katya era dibakayigganya batya katugende ku timbe byatandika bityo kulanga little horny power negolokoka. Omusajja yitibwa Constantine we yali agenda okulwana naye ndi musajja nga mukafiiri be basinzanga ba Apollo ba Zeus n'abalabo nabonna basamiranga mu bukafiiri bwabwe bwa Rome enkafiiri. So omusajja yitibwa Constantine bwe yalinga agenda okulwana yalimba era yayogera ebigambo bino nga nabagambako nja kuyigirizako mu maaso eyo. Some people use the cross as a symbol of Christianity. Some people use crosses as a symbol of being a Christian or of representing their churches that they are Christians, they believe in Jesus Christ. But these crosses are pagan symbols which were derived from paganism by these men who entered the church and polluted the Christian worship. They are polluting the These people were from paganism. So bayingira Christianity bajja ne gundi ne righteousness z'obukafiiri omwalizi nga tujjozera maaso mu kaseera akaddako maaso ngendo okwogerako era maaso gye tujjanga tuyiga mu nnaku eziriddako nja kubangezako balaga obukafiiri wajja buyingira buli mwaka nga bujja buyingira obukristaayo every time bayeretanga obukafiiri obulala. So obukristaayo netandika okufuuka nga obukafiiri nenga ekibwawulako linnya ndi they are Christians, but when their works were same as those of the pagans. Lwaki kubanga obukristaayo n'obukafiiri byagattagana byakola emikago ne bitandika okutambuliramu. So Constantine bwe yalinga Sitaani amukozesa omulimu gw'okujja okusuula ekkanisa y'abatume gye baaleka obwaka akayembe kano kali kagenda tandika okugolokoka obise olwo. So akayembe kano kagolokoka, yes, bwe kamala okugolokoka waliwo Pawulo yagezaako kalwanyisa gameonga ganasa bagambye tugenda okulabako mu maaso awo nga tuyiga abagenda okuddako. Then Constantine bw'asanga omusalaba nga agenda okulwana bw'ayolesebwa omusalaba nga bwe yagamba abantu abakristaayo mu kiseera ekyo n'akkiriza obukristaayo n'agamba nti agenda kugoberanga Kristo kuba yalofuna vision y'omusalaba. Then bwe yajja embatiza y'abaana abato wejjiraawo, embatiza y'okuyiwa amazzi mu kyenyi wejjiraawo kubanga Constantine yagamba nti ye wakitiibwa tajja kunnyikibwa aleme kunnyikibwa mazzi kabaka omulamba n'agamba no basiga amazzi mu kyenyi kubanga ne Yesu Kristo yafiira ku musalaba engeri gyenzikiriza obukristaayo ate era nga amaze ofuna vision y'omusalaba. Then ayingiza obukafiiri mpola mu nkiso n'aleka okubatiza abaana abato nga basiga amazzi n'aleka n'okubatiza abaana abatanaba kwetuuka abatanaba kusaba kubanga mu Mako 16:16 agamba nti akkiriza n'abatizibwa alirokoka naye atakkiriza omusango gulimusinga. So omwana ontagaana ate takkiriza abeeraawo kyayinza okuyambako kiri kimu kuba miranga ng'omubatiza kyekyokka kyayinza okukuyamba
niyo omuntu omukulu wabanga abatizibwa aba ne free abamaze okusala okubanga omuntu abatizibwa nga akkiriza okkiriza njiri ya Katonda kigambo kya Katonda kukkiriza Katonda bw'omala okukkiriza Katonda n'olyoka obatizibwa then after okubatizibwa n'otambula ogendo lw'obukristaayo Matayo 24 kyavudde agamba ennyirindo za 14 nja kujjukira agamba nti agumiikiriza okutuusa enkomerero yalirokoka. So bw'omala okutandika olugendo lw'obukristaayo n'olutambula then w'otuuka ku nkomerero the same shall be saved, ajja kulokolebwa. Bw'aliwo okwendiwalinga agumiikiriza who endureth unto the end, the same shall be saved. So bwe butyo obukafiire butandika okuyingira mu bukristaayo musajja Constantine ayingidde mu bukristaayo njaga kutegeera this little honey power amanyi ge kakozesa kagiganya. Then Constantine wayingira obukristaayo ebintu bingi byatandika okukyuka baganda bange ebyayingira ebitaliwo before ne biyingira obukristaayo ne bikyusa ensinze y'amazima. So Constantine kye yakola kye kiriwa Katonda njuba the sun god worship mingled in with Christianity nti okusinza bifaananyi kwegatta n'obukristaayo. The church in Rome was deprived of its purity of the early church and changed nti ekanisa eno Paulo gye yali alise mu Rome y'abatume nga maze okugoba polytheism atadde monotheism we bamala okutandika okuyingiza ebifaananyi binene nebikomawo polytheism n'akomawo bamikisinga Christianity and paganism then ekanisa yali mu Roma nejjibwako obutukuvu bwayo no purity yayo byonna obulongoofu bwayo n'ekyusa form eyali pure ng'esinza Katonda omu w'amazima nga tegobera mikolo gya bukafiiri teyeegasamu n'abajeemu nejja obutuukirivu bwayo tandika okugatta obukafiiri n'obukristaayo. Kyekaddirira Constantine continued to identify the sun with the Christian God in the some way. Nti Constantine kyeyaddako kola kye kirwa ndi mu kitabo kitibwa Tim Dore the history of Christianity line publishing mu kyafulumira ebigambo mu biri agamba nti Constantine yagenda maaso nga identifying Katonda njuba Apollo the sun god gwe tumaze okulaba wa Roma gwe baali basamira nga wembaliza ba Katonda ab'enjawulo nga muli kwasaganya Katonda w'abakristaayo mu ngeri ez'enjawulo atanso nga yamala mazo yeto musalaba ne Katonda atanso mugattaganya bukafiiri butanso okubanga busimba makana mu Christianity. When in 321 mu 321 Constantine made the first day of the week a holiday. Ti Constantine n'afuna ko soka mu 321 AD onaku olw'okuwummula. He called it narita the venerable day of the sun. Onaku olukulu olwa Katonda njuba ne luyitibwa Sunday. Era nga sina kugenda wala nnyo Sunday yaliwo before even Constantine katana kugiyita kubanga buno abasamize basamiranga ku Sunday yali origin yaabwe era obusamize no bwava Babyloni yali origin yaabwo then bugeno ingira Christianity Constantine abuleta bulesi nga kukumba obukafiri abuyingiza kwa bali bamanyi dosinza ku Sunday bayamanyi dokusinza bakatonda abangi so okukwata okusinza emisalaba nga Katonda tamuza symbol tamuza the sun god kwa Yesu Kristo nje kuyigizaako mu kyo kuyiga ky'emisalaba tukitegere baganda bange. The history of the cross lwaki guli pagan. Yesu Kristo bamukomera ku musalaba yes ne lwaki okukomera ku musalaba lwaki ya permitting okukomera ku musalaba ali omusalaba tugamba it was a pagan symbol. So tujja kuyituukako ebyo tutegende ekigambo ekira cross. What does the word cross mean? Kina two identifications so meaning waliwo omusalaba Kristo kwe yafiira n'omusalaba the burden oba the task gye yetika okulanga alokola obanga anula omwonoonyi. So bebina ebyokubyo then n'alangira olunaku luno ng'olwa Katonda njuba era mu byafaayo byonna byonna olunaku lwa Sunday abamu tetugamba nti Saturday naye Katonda Satani naye bino byagenda kujja luvannyuma nga baze okulaba kino kyali kimaze okubaawo before then atandika okuddira ennaku zonna atandika oziwa amannya g'abakatonda abakafiiri naye nga originally first day of the week was a day for pagans and the seventh day of the week a day for Christians nga tujja okulaba mu maaso eyo. Then bwe twengerayo tulaba nga the Christian church took over many pagan ideas. Obukristaayo tandika okutwala enkola z'obukafiiri nnyingi nnyo and images n'ebifaananyi from sun worship nga babijja ku Katonda njuba. For example ekyokulabirako came the celebration of
Christ's birth amazalibwa okujaganya kwa mazalibwa ga Yesu nekutandika okubanga kujaganyizibwa tikyaliwo mu biseera by'abatumi. The 25th of December, the birthday of the sun. December 25 amazalibwa ga Katonda njuba. Mujjukire Yesu Kristo teyazalibwa mu 25 December. 25 December abalunzi bali kutale nga balunda. Era 25 December senga Yesu Kristo kwe yazalibwa senga yali bwekyali tebali badde kutale nga balunda abalunzi kubanga biseera bya winter abantu tebasobola kubeera kutale nga balunda ebisibo bibeera biri wamu nga babitegekedde emmere ku birina okulya nga mu kiseera biba nga tebiri mu nga tebigenze kutale kulya tebasobola kulunda kutale mu biseera bya butiti kyova Matayo 24 Yesu Kristo ng'alabula abayigirizwa be yabaga musabe nnyo ekidduko kyammwe kireme okubeera mu biseera by'empewo oba ku lunaku olwa Sabbiiti. Winter on the Sabbath day. Lwaki winter? Kubanga winter si budde bulungi nnyo kubanga omuntu agomoka ali mu dduka yetaaga kubeera nga okuŋŋaanya wamu okufuna ebbugumu oleme kubanga empewo ekuyitamu. Kivala nti ne omusajja ayitibwa Constantine gundi Napoleon wali nga anatera okuwamba Bulaaya okugitwala okugiwamba overtakinga ng'alinga nga agenda omenya obunabbi bwa Bayibuli yabaza obudde nga bukyamu n'asindika abasirikale be mu biseera eby'obutiti nga tebategedde winter ne basanga eyo babakwatanga bakwata enseenene ne bajjamu amaaso obwakabaka bwa Napoleon n'alemererwa okuwangula Bulaaya okuddamu okugifuga nga empire emu nga Mukama yagambye nti obwakabaka tebugenda kuddamu kugattagana kubanga empire emu yetwala ensi yonna obanga ekontrolinga amawanga gonna. So nga bulina okubanga bukutuse until the close of time. So wano mbadde ngezaako kubasimira musingi okuddako emabega nga mbalaga birthday 25th December amazalibwa gano gaali ga bukafiiri gemazalibwa ga Tamuza Katonda njuba. Era Tamuza omwana ono bageza okulanga mu kufaanaganya n'obukristaayo ne baddira birthday ne bagiwa Yesu nga tujja okulaba maaso awo mu kusinza kw'ebifaananyi bingira bityo obukristaayo obusamize buno bukula butya kutuuka ku level efaanako bwetyo how it started. So tugenda kuba tubiraba maaso eyo baganda bange gye tulaga saba muweeyo obuddewo mu kulanga mu following program eno mulebe ku misinga kivala nabagamba nti omuntu omu ayinza okusanga maaso eyo n'agamba nti tuvuma we attacking kubanga tabaddeyo nga tusima omusingi gw'ebigo kuyiga bino gye twava twalaba symbols obone bonna tumaze okulaba nga Mukama atuprovinga nti amayembe it is a symbol of king. Wosoma Bible nga osoma kabaka wa Buganda ayitibwa amanya Cuucu Musota Mpologoma Magulu Nyondo. Nye singa otukeera omuntu n'omugamba nti amagulu go Nyondo nti owa magulu Nyondo ogamba ki? Agamba nti onvuma naye nga ate kino kitiibwa kiwaana kabaka kiraga maanyi gena buyinza bwe. So n'obusoga nabo bulina ekitiibwa kibuwa kabaka waabwo then n'abatoolo nabo bakola kyekimu. So obwakabaka buno bonna bulina amanya gebukola ne these are symbols representing ono kyali. Then ensolo lwaki Mukama akozesa ensolo kubanga erina amaanyi kyova Daniel essula eyo 7 ensolo zino 4 tututuuka ku level Mukama analaga musoye 7 n'agamba Daniel nti Daniel ng'alaba ensolo ng'emira ku magulu 2 empologoma ng'ewa omutima ng'ogw'omuntu nevaako ebiwawaatiro byayo wakabaka ogw'okuwaabwa amakulu nti ensolo kitegeeza amaanyi n'okufuga. Kakati obwokabaka obwo bwavaako ebiwawaatiro byabwo ne ensolo newe bw'omutima ogw'omuntu amakulu n'enafuwa naye nga tekyali king kabaka asobola okufuga mu bukambwe bwayo nti ensolo bwa kabaka so ne buggwa bwe kityo bwe kiri baganda bange. Christ's birth 25th December bibabireeta bireete mu Kristo tebyalimu era obukafiiri baganda bange abala programu eno. So mu kitabo kya Daniel 7:8 Bible egamba I considered nakebera the horns amayembe and behold nendaba there came up among them another little horn ojigoloka akayembe akatono before whom there were 3 of the first horns plucked up by roots. Nti amayembe asatu kuko ne gakusigulwa abiri munya kyavuda agamba he shall subdue 3 kings agenda kusigula abakabaka basatu nga tumaze okulaba asome ekyandikibwa ekyo emabega tuvudde. So history wa makayembe kaneno atandika atya amanga gana asatu gasigulwa ddi bwe tuba tusomye mu 993 baheruli manabagambye amawanga asatu also goes vandals heruli naye heruli yasooka okusimbulwa ku mayembe gana asatu
kivana nabagadde gambe manga gane 10 aba Sakizoni aba Franks aba Alamani aba Visigoth aba Shuvi aba Lombards aba Bagandians amanga musanvu wegali gana amanya gago mu kiseera kino gemba gambye kema bega utubadde nga tuyiga. But these three nations Heruli eyabina 93 eyasigulwawo, Vandals eyasigulwawo mu 534 ne Eddige njogerako ne Ostrogoth eyava mu 538 tegalina manya currently kubanga gajjibwawo. Era tulaba the Roman Catholic Church backed by the Emperor Justinian of the Eastern Roman Empire. Eastern Roman Empire Justinian yalinga afuga mu 993 yakolagana wamu ne Catholic Church ne basigulawo eggwanga lye bayita Heruli. Abaheruli ne babajjawo nga bakwataganya church and state nga baza okugattagana balwanisa akayembe balwanyisa ejjembe lino erimu ku mayembe asatu ne balijjawo. Lwaki balwanyisa? Lwaki Bible egambye wekali kamera kasigula amayembe gano ti Pawulo we yalinga egolokoka abasajja bano abaheruli tebageza okugamba nti bali bakkiriza mu Katonda nedda naye bali opposing enkola z'akayembe kano okuvategana n'okufuga kwayo n'okwagala okubanga kakontrolinga amawanga amalala gonna bagaana enkola zaako neeyisa yako gye kaali kasituseemu ne bakalwanyi ne bakagaana then ne kayigatale ba emperor ba Eastern Roman Empire Justinian ne ba overtakinga abaheruli mu 493 amanga gano gatandika njaga tuye ku bunabbi mu myaka 1226 ekiseera n'ebiseera ekituujo ekiseera Daniel byayogerako byatandika ddi byakoma di history wawe provingira power eyagwa mu kiseera ekyo. Bwe tugenda maaso tulaba mu mwaka gwa 496 Clovis ya convertingibwa kabaka wa Franks na heraldinga political power ne religious powers. Then mu 534 aba Vandals ne babanga opposingibwa Catholic ne basigulwawo. Tulaba power ndoze sigula mayembe gana asatu. It is the Roman Catholic Church or the papacy yasigula mayembe gano, which means it is the little horn power yogerwa kwa tugenda provinga ebiga bino tibyenjogera ddala bituufu katutuke maaso awo tulabe. Then Pawulo we mala okujjawo aba Vandals mu mwaka gwa 538 gwemba gambyeko aba Ostrogoth ne bajibwawo. History proves these words. Tukata history ne Bible obonero bweyogera tufuna total answer ku bintu bineno. Then Catholic Church yadi opposing aba Ostrogoth mu 538. These are the three horns agasimbulwa. Era obasomye mu Daniel sura y'omunana ngayogera ku mbuzi einama ejjembe erimu likutukako ne wamera mayembe ana waliwo akayembe akagoloka ku mayembe agaana ne kakula kabeera k'amaanyi nnyo ne kasula mazima ku ttaka ne yakola byonna bye kaayagala. This is the same little horn power gye twogerako yasigula mayembe ganasa. Tujja kuyaba maaso awo tutegeere ebigambo bye bagamba whether they are true or false. Then illustration y'emyaka gino time half time 1 year half year sorry time omwaka gumu half time half a year then time times and half a time equals to 3.5 years. Kubanga lwaki agamba time kitegeeza ekiseera kitegeeza omwaka ebiseera kitegeeza myaka ebiri kyoba nti Nebukadneza bwe yali agenda okulyanga ensolo omuddo ng'ensolo mu sura y'okutaano Bible egamba nti ebiseera 7 byamuyitako yamala emyaka 7 ng'alyanga ensolo. Mukama n'akuuma obwakabaka bwe bwonna bisagala buddamu Mukama yabumulaga nga ayagala omukakkanya omutoowaza we yali ng'afunye amalala ng'alowooza nti agenda teri ayinza kumuovertakinga Mukama n'amukakkanya bw'atyo. Then ebiseera 7 byamuyitako naye wayogera ku biseera nga tuwadde mu muwendo gwa biseera abategeeza 2 years. Bwe wayogera ekiseera mwaka gumu half a time kitundu kya mwaka then tufuna emyaka 3 n'ekitundu. Bwe tuba tubaze ku kalenda y'Abayudaaya Mukama kwe yapimira ebiseera nga tenna kukyusibwa biseera byayo. Kalenda y'Abayudaaya etwala ennaku 30 buli mwaka gy'emyaka 1206 gye emyaka 3 n'ekitundu. Walimu kubikula essula 11 azogerako ng'ennaku 1206 naye mu Ezekiel essula y'okunoonyerwa 6 a day is a symbol of a year. So 160 days yali ategeeza 1260 days yali ategeeza 1260 years. Emyaka gino gye kamala kasinga ne kuloma eri enkaafi bye kakola.
Roman power yasigala mu myaka giringa mu 5 awo gye yafugira. Naye this no myaka 6. This little horn power yatumala emyaka 1206 ng'ekola. It was part religious and part political. Kagata power ezo kagata ensi n'obukristaayo ekkanisa abatume bwe yalinga esuulibwa ng'egattiddwa n'ensi. Twamaze okulaba Konstantino ng'ayingira agisuula. Power eno ey'obukafiri yagenda mu maaso n'etandika okukozesebwa okulwanyisa Katonda kubanga enkola za kayembe kano zaali ziopozinga tezikwalagana nkola za Katonda. Kiba nti waliwo opposition eri abakristaayo. Katugende mu maaso tulabe. Then ennaku 1206 ze mbagambyeko ezo zaava ezava mwaka wa 538 gutumbalazeeko paka 1798 wobala emyaka 1206 ng'ovudde ku 538 osibira ku myaka 10 osibira ku myaka 1798 mugategatemu abagala okukonfaminga ebigambo bino. Gye emyaka gyo gyembaze kuva mu 538 ba opposing eggwanga ly'aba Osogos. Tukonfaminga tutya nti yeno period eyo nnaku 1206 bw'ozigatta emyaka egyo tewali mu bunnabbi period abantu bakatonda bwe battibwa nga okumala emyaka 1206 nga Bayibuli bweyogedde okujjako period eyo eragiddwa okuva mu mwaka gwa 538 AD paka 1798 pawe wetu bwe yatambula abaganda bange abala programu eno enkya ya leero. So battibwa batya kalugende ku lutimbe tulabe atugenda proving anti is this true or false. Then tula persecution okuva mu mwaka gwa 538 nga bazo kuba aba Ostrogoth. Pawe eno yafuna amaanyi n'esimba kwa mawanga amala gonna gali gagikkiririzaamu. Wemala okusimba makanda n'esimba n'enywera batandika okulanga balwanyisa buli muntu agezaako okuba opposinga. Era mu mwaka gwa 538 kye bayita dark ages ebiseera by'ekizikiza byatandika eri abakristaayo. Abantu batandika okubagira Bayibuli netandika okulinnyirwa wansi. Lwaki yalinnyirwa? Kubanga Pawe yagolokoka yali Bayibuli egiwakanya. Lwaki yali egiwakanya? Kubanga yali erina obusamize ate Bayibuli ng'ebuwakanya. Yali egana authority y'abantu okuva otekinga ekkanisa ya Katonda ate nga bo kye baleese. So hayirako order eyo no opposition ey'amaanyi eyali egolokose eri abantu ba Katonda bwe yali erina okubaako nga waliwo Pawe ey'okulwana okulaba nga balwanyisa obukristaayo okubanga bukkakkana. Sekyavaamu ye persecution gye tuyinza okulaba ku lutimbe kakati bazimba ebisaawe bayitanga arenas era aba emperors bakozesanga ab'enjawulo nga woolaba emperor oyo ng'atudde ekkanisa bakozesanga okulaba nga balwanyisa abakristaayo bakola badde abakristaayo bateeka mu bifo bye bayitanga arena nga woolaba Namboole eba bamala basibiranga mu bifo ng'ebyo baddiranga ensolo nga bazimaze zirumisa enjala ng'empologoma nga bwe byali mu bisale bya Danieri nga abalabe b'amazima ga Katonda bamugolokokeddeko baalumisa ensolo enjala empologoma ne bateeka mu kifo nga wolaba ekyo arena. Ekyaddako kyekiriwa baddanga emabbali ne batuula waggulu ng'abantu bwe beteekerateekera okulaba omupiira ne batuula ne bekalira nga balinze wiso efuuyibwe. Firimbi okufuuyibwa kwe kulaba nga ensolo zino eno zigenda okukkuta ekyokulya. Era kyovulaba nti ba emperors baatulanga n'abantu ab'amaanyi n'abakulembeze b'amadiini baatulanga okwetoola ebisaawo ebyo ne balako n'obutambi obulamu nnyo bwa persecution. Omuli abasajja nga Bahaasi be batirimbula be bawekya obwokya ati steak babookya basajja battu naye nga babokyera kimazima nga Pawulo bamutemako omutwe olw'amazima. Message eno gye tubuulira ezze erwanyisibwa emyaka mingi nnyo ezze efuna attack ne opposition kubanga amazima gayo ga openinga galiviringa ganika gani animaskinga paganism and apostasy egenda maaso mu bukristaayo. That's why opposition yamannyo eri amazima gano bagalwanyisa naye nga Mukama yabiragula bino na Yesu Kristo bamulwanyisa n'abalala balwanyisa. So baatanga empologoma ezo nga oyinza okulaba ku lutimbe bamala okuziggulira abantu nga batadde mu arena ezo kyezaddangako okukola kwe kubazingako ngezibagajambula nga bwe tugenda okulaba nga amaze okuziduumira. Kyezakola kubatimba batta abakristaayo bangi nnyo batta bangi nnyo abantu baakaabanga baabonaabona bayimiranga okwerolera ekigenda mu maaso nga zigenda okufuna miru yaazo. So abantu bwe batyo battibwanga nga tebalina musango naye ng'ekigendererwa lwaki babatta kubanga babatta
olw'amazima ge bakkiriza. So batandika okutta abakristaayo yeje emyaka 1206 Bible egambye nti era aliteganya abatukuvu b'oyo atula waggulu ennyo okumala ekiseera n'ebiseera n'ekitundu ky'ekiseera gy'emyaka 1206 egyava mu 538 AD paka 1798 event kye yaliwo mu 1798 ngera gye bagamba maaso awo after okwalaga ebigambo bino emyaka egyo okutuuka okukomekereza ani akomekereza emyaka egyo. Era mu kitabo kya Kristo Bible egamba nti oyo atwala mu bunyage kimutwala okutwalibwa mu bunyage atta n'ekitala kimugwanira okufa n'ekitala. Pawo eno waliwo omukono gwagigolokerako gwa Napoleon gugiyimiriza nga tugenda okulaba mu maaso awo neeyimirira mu 1798 kuba ne Napoleon yali wa malala nga takkiriza ng'ayagala bamuvunnamire. So bingi nnyo ebyabaawo olw'embeera efaanako bwetyo. So mu mbeera efaanako bwetyo abantu tulinza okulaba battanga abaana tebasaasiranga egi na buli kimu bamalanga okukozesa enkola eno ey'okutirimbula mu mbeera efaanako bweti. Ekirala baddiranga ne babokyanga n'omuliro bakomera ku misalaba ne babokyanga emiriro babokyanga omuliro. Abantu bagezanko okwagala okusimatuka okutoloka naye nga tebasobola kusimatuka kubanga baba bagalidde mu gusaawe nga tebasobola kusimatuka. Abaana zabalyanga ensolo ezenkambwe zabayuzaayuzanga naye ng'ekibattisa kusinza Katonda nga Mukama bw'ayagala. Pawe nongera kujjogerako nga nkozesa bigambo byayo byennyini nga provinga what they did to the Christians and to the Jews in Europe nga bakozesa omusajja ayitibwa Hitler abatimbula abakrista abayudaaya mu Bulaaya. So n'abakrista be batirimbula mu dark ages before kutta abayudaaya bo kye beekolera bennyini n'emikono gyabwe nga biprovinga ne bwino nga bibalaga baganda bange. So bingi ebyabaawo bingi byakolebwa era abantu bangi baafa bambi olw'amazima ge baali bakkiriza. So ebyaddirira bye biriwa olwakadde nti katambula njagala tutuuke mpozi tulaba abamu bakomera ku misaalaba ne ba celebrating ne basanka emuli ne bayisa ebivulu nga bannaabwe bali eri bafa omuliro gubookya ne batandika okusagambizanga ne ba celebratinga ng'abantu ba Katonda bafa battibwa naye nga bonna ababatirimbula be baba bamaze okugaana amazima ga Katonda nga buli muntu agabuulira ye mulabe w'abantu. Era mu kiseera kino kitugendamu lwaki amadini kati waliwo okwegatta kw'amadini reason yeri emu nti baagala okulaba nga bamalawo abo abalubuulira enjiri ey'amazima kubanga obujeemu bungi mu nsi kama tebakyayagala kutegeera mazima. So kati amadini kubanga gasimbye ku busamize amadini kubanga gasimbye kusiwa tuwayogera Mukama galina okufuna power erwanyisa ababuulira ebigambo bineeno oba aboogera ekigambo eky'amazima okulwanyisa ebigambo byabwe okubijjawo basobola okulaba nga bakola ebintu byabwe kyere nga teri akuba ku mukono. So kyobala ndi waliwo okwegatta kw'amadini. So njagala tutegeere ebigambo bineeno bagambyeko nti Catholic Church ye Bwakabaka bayogerako okuva mu 1968 paka 1798 nga obwa Papa the Little Horny Power. Lwaki mbaga bigambo bino tupuruvinge ne bwino wabwe benyini nga beyogerera mpuruvinge ndi bigambo bino bembagambe siwayiriza sikonjedde just why nkozesa olutimbe luneeno okupuruvinga buli muntu abeerenga ali convinced gembagamba ge mazima. Pope ayogera agamba nti Pope wants the church to atone for historical errors. Di Papa yagala ekkanisa yeetonde olw'ensobi ze yakola ez'emabega ezaayita zeziriwa tumaze ozirabako abantu engeri gye battamu abantu. Agambye ebigambo bineeno mu biwulize agambye nti John Paul yali mu 12 Papa John Paul is acknowledging the grim side ategeera oluyi olutali lwa butuukirivu grim kitegeeza ekintu ekiri unclean ekitali kirongo ekitali kiyonjo olw'obukyafu of the church's past olw'ekkanisa ebiseera byayo ebyayita in errors distinguished by forced conversion biseera ebyamanyibwanga ebyokaka abantu okukyuka support for the crusades okuwagira okwokya abantu okulwanyisa abakristaayo and creation of the inquisition n'okutondawo okwokya. Bemaze okulaba ku lutimbe bayokyanga abakristaayo naye these ebikolwa bino Catholic Church yabi institutinga mu kiseera kyembagambyako ekya 538 AD paka 1798. Papa John Paul angayogera ebigambo bino kyebayita mea culpa okwejjusa the Pope apologizes for the church yetonda ku lw'ekkanisa. So mu kigambo kinene tulaba nga acknowledginga support for crusades
nga kyebakola inquisition okwokya abantu crusaders babatema nti babasanjaga wasuulira empologoma inquisition babookyanga omuliro babakakanga okukyuka okugondera pope okubanga bamutwanga supreme leader so naye nga bakikola kyonna kyonna nga bambadde ekyambalo ky'obukristaayo bakikola on behalf of religion so njja kutuuka ne kuleve yongera okupapuluvinga amadiini gonna agalwana nga gagamba nkikola ku lwa ddiini bwenwanisa omukafiri ne mutta buba butuukirivu byonna byali formed byabiyundiddwa Catholic Church yatandika enkola eyo okulaba nga abantu babagamba nti bw'osaanyawo omulabe wa kanisa oba maze okufuna empeera maaso ga Katonda byatandika na bukulembeze buno so mu kugatta amadiini kuno okugenda mu maaso ecumenism Pope yavaayo kubanga message eno yali egenda ebulirwa nti Catholic Church yakola omulimu munene nnyo okulaba nga etimbula abakristaayo mu dark ages nga message eno ebulirwa kwe kuvaayo ne yeetonda naye ekyatirimbuza abakristaayo it is the Sunday as a church oba okusinza ku Sunday kyekimu obutasinza ku Sunday abantu abagana okusinza ku Sunday babatirimbula abagana okuwangayo sente abopposing enkola z'okwejjusa maaso g'abakulembeze bapristi b'ekkanisa ebyo bimu ku byabatiisa naye tugenda okulaba beetonze okubanga bino byabaawo before naye tebakyusizza mu bikolwa ebyo byattiisa abantu bikyagenda mu maaso crusades ne inquisition nga tumaze okulaba ebyaliwo mu dark ages so mbadde ngeza okubalaga little horn power eno ebbanga lino lyatewala lyamala amanga the errors listed mu nsobi ze baakola papa ze yayilistinga mu 12 papa paulo oli yafa in fact gye tujja ogendayo maaso ne papa francis ono aliko yeetonda mu 2015 yali mu America n'ayogera ebigambo bye bimu nti nange njagala ntwala omukisa guno okwakinolojinga nga mu predecessor wange bwe yayogera Pope Paul II nga bwe yayogera nange ntwala omukisa guno okwetonda eri ekkanisa olw'ebyo bye twakola kuba natives of America n'abantu abalala bonna bajja bakolako ensonga ezo olw'okujeemera enfuga yaabwe etali ku kigambo kya Katonda oba enzikiriza eyali emaze okuva ku kkubo ery'amazima Constantine gye yamaze okuleeta mu bukristaayo bino these were the results agenda maaso n'agamba among the errors listed in the document divisions within Christianity enjawukano yawukanya mu bukristaayo forced conversion okukaka okukyuka the use of violence okozesa obukambwe and anti-Jewish prejudice n'obukyayi eri abayudaaya kye mbagambyeko ayogedde ku bakristaayo engeri gye babatamu mu dark ages era yayogera ne ku bukyayi eri abayudaaya nga bakozesa Hitler era gye balako ebbaluwa gye bawandiika nga begayirira paapa asobola okulaba nga abataasa kuyitira okutirimbula butatimbula abayudaaya n'agamba nti abayudaaya balina okufa papa Pius bwe yaddamu n'agamba Jews must die era mu 754 Vatican was established as a state ifuuka eggwanga. That is the little horn power gye mbagambyeko bino byonna byagenda okubaawo mu 538 okuva 538 nga power yegenda maaso eraza amaanyi gaayo then wakati mu kubanga process yegenda maaso 754 ne bagifuula state yeetongodde ngena state within a state eggwanga ensinga eri wakati mu nsi awonza okukeera ku makya n'osanga kabaka wa Buganda nga naye agambye nti no Buganda ngifudde ggwanga lya njawulo era erina gavumenti yaayo buli kimu ekola kyayo sente zaayo authority yaayo poliisi yaayo nakyo bwe kyafuka mu 754 kubanga power eno Bible egyogerako yalina obuyinza it is a horn a leader as a political other political leaders era the head of Vatican is the Pope nga obunabbi confirming ebigambo bino baganda bange so bwekyo bwe kiri bigambo bino mbadde nsa tutambule ffenna bwe tunatambula ffenna tujja kubitegeera bulungi mu lukumi mwaka gwa lukumi mwaka gwa 2024 omwami oba papa Innocent owokusatu papa kyagambyeko nti inquisition papa ono ya institutinga inquisition ne batta abantu akadde kalamba wansi wa papa ono mu mwaka gwa 2024 inquisition kubanga byajja bitambula from 538 then 1798 emyaka gitambulidde ddala obwa papa ne buyimirizibwa omusajja yitibwa Napoleon eyakwata papa n'amutwala n'amusiba kwa yagano ogenda okumusaako emikono okumutikkira nga amaze okuwangula
n'amukwata ensolo n'ekiwundu kufuna ekiwundu ekyokufa ku bikulu essula 13 ayogera ku nsolo eyali omutwe omusanvu gumu ku mutwe gwayo ne gufumitibwa ekiwundu ekyokufa n'ekimala ne kiwona tulaba obwakabaka buno obuddawo bwa paapa mu 1929 ensolo n'ekifuna ekiwundu ekyokufa era amawulire ga New York Times gafuluma ng'agamba the wound of many years has been healed profesa eno netuukirizibwa. So mu 1924 paapa Innocent owokusatu ya institutinga inquisition ne batta abakristaayo akadde kalamba under his commands. Then yatugenda maaso ne tutunuulira mu 1200 tulaba nga institutinga inquisition n'alawunchinga ne crusade ze paapa zayogeddeko paapa Innocent owokusatu. So ne bano babikolanga kuforcinga abantu kukyuka naye nga ekibebekoza abantu baganya okugoberera false doctrines Sunday as the Sabbath, bagana okugoberera okusinza image worship, bagana okugoberera ebintu bingi bagana okugoberera abakristaayo baga okusinza katonda omu ow'omu ggulu naye nga bagamba sinza ono katonda ono abeera ono Yesu ate ono kitaffe omwana naye nga ono Maria naye kusinza. So bino byonna byava mu bukafiiri paganism, Semiramis, Nimrod and Tammuz. So you write a mother and child worship byonna byali bize mu Christianity. Nimrod kabaka gundi Constantine bireeta obusamizi obwo yajja nabo ng'atandise bukafiiri bungi bajja bweyongera okusinza abafu okula magengendezo byonna byajja byeyongera naye abagana okukola emikolo gino baali balabe era babaforcinga okukola ebintu bino abaagananga ne babatta abaaleetanga okuyigiza kwa Bayibuli bajjako abantu Bayibuli. Osoma mu kitabo kya Kubikula essula 11 tulabanga obwakabaka buno eno Bayibuli yogerako abajulu ababiri endagaano enkadde endagaano empya abalagula ennaku 1206 nga beesibye ebibukutu emirambo gyabwe ne gigaŋŋalama ku nguudo z'ekibuga yengeri gye bayokyamu Bayibuli nga batirimbula Bayibuli nga bagyokya n'abantu ba Katonda ne batta olw'amazima yebwe obunnabbi kye wali butegeeze baganda bange. So Bayibuli yabonaabona okumala emyaka 2006 abakristaayo batta era abakristaayo abasimatuka badduka ne bekweka mu bibira ne bawaŋŋangukira eyo omwali ne baodesians abasajja ababeeranga mu bibira nga gye basinziza paka mukama mu kisaaje kinyingi ekiseera ky'ekizikiza kimaze okutwala emyaka mingi n'asitwa abasajja abayitibwanga Martin Luther, ba Knox, ba Latimer, n'abalala bangi ba Huss ne bakubulira enjiri eno, ba Wycliffe ne bakola omulimu gw'amaanyi ne bakola reformation ey'amaanyi ne batandika ebibiina nga bino tunakolako ba Lutheran baani n'abala bonna naye ekyennaku ennyo ebibiina bino byaba bitandika tebya progressinga na musana gw'abasajja bali gwe bali batandise ogw'okupozinga obulimba still baddamu ne bakuŋŋanya their errors ne bazimeka into creeds okuddamu ne batwala mu maaso prolonginga obukafiiri bannaabwe bwe balwanyisa era kyobalaba kati their Sunday worshippers, Sunday keepers, those born again churches amakanisa g'abalokole ago origin yago yali abasajja bano balifooma naye baagala progressinga ne message eno genda nayo maaso gye batandika baganda baabwe bafounders baabwe ne baddamu ne batandika okukola enkola ziri mukama bannaabwe ze baali batandise okuwakanya ne baziddako era kati waliwo unity okukolera awamu ku bibiina binene ebyenjawulo tewakyaliwo opposition separation wakati w'amakanisa kale genda ebula kubanga batandise bali ku nkiko ezitaba enzikiriza bazeewo kino before bafune one common enemy abuya that says the Lord gwe batandika okulwanyisa. So obusamize buno buze buprogressinga bugenda maaso under the garment or the mask of Christianity. But ni bakristaayo bangi nnyo baganda bange bantu bangi abaafa kibala nti baatuuka ne ku level okubanga beetonda. Christians were killed and dispossessed of their properties. Battibwa ne bajjako n'obugagga bwabwe abakristaayo mu kiseera ekyo kyebagambye ekyannaku 1206 bingi nnyo ebyabaawo besinza kuddamu. So paapa
Enoni Baba TV obusoga bulaire.